Nsanyuse okubalaba. Waliwo wano ebitagenda. All right. Nsanyuse okubalaba abooluganda. Katonda omulungi ow'ekisa tumwebaza. Good. All right. Abalungi nsanyuse okubalaba. Once again wabadde wana abansumbuwa. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa kubanga abakuumye nga muli balamu. Okuva lwetwayawukanya eggulo bingi bibaddewo, bingi ebiyiseewo, naye twebaza Katonda kubanga ffe tukomyewo nga tuli balamu. Njagala osharinga vidiyo eno okusinga bwe wali osharinze vidiyo yonna bukyangu otandika kujja wano ku ASP Bible and Politics. Ababadde bambuuza Teacher Lumbuye, share the video. Muludde nga mumbuuza Teacher Lumbuye nga simwogerako, soogera ku bye simanyi, soogera ku bye kikola ki. Ebya pato gundi ziriwo nnyingi, sijja bigendamu nnyo ebya pato. Pato ng'omuntu yatugamba bamukutte. Kati waliwo ebijja sigenda biyingiramu paka lwe naaba nfunye ekituufu kyabyo. Bw'oba olina ekintu kyonna kye wali ombuuziza ne sikuddamu, sirina kyakuddamu. Bwe ndifuna ekituufu eky'okuddamu nja kikuddamu. Ayagala okumanya ku kya Teacher Lumbuye, share the video. Lumbuye waffe ali Turkey. Aba Lumbuye yafa sole ba mikwano. N'ebirala bingi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogw'Ekkumi omwaka ogwa 2021. Jjo bannayogera ennaku z'omwezi simanyi gwa 9, simanyi biki bannange. Omanyi tugenda okujjanga ebituli ku mutwe bingi nga bintu naye olwaleero ziri 6 omwezi gwa 10 omwaka gwa 2021. Enkya 7 tulinayo okusiiba n'okusaba okw'okununula eggwanga lyaffe, okusabira Teacher Lumbuye n'abantu bonna. Byonna ng'eggwanga lyaffe bwe muliraba tulina oddisabira. Kwata owandiike ekitabo kya Ephesians chapter 6. Tukyali mu chapter 6. Chapter 6 verse 17. Jjo twabadde mu verse 16 kati tuli mu verse 17. Owandiike ne Hebrews chapter 4 verse 12. Abefeso essula 6 olunyiriri lwa 17 ne Abebulaniya Hebrews Abebulaniya essula 4 olunyiriri lwa 12. Tusoma ebyokulwanyisa eby'omwoyo omutukuvu nga twambaza omusirikale, nga tulaba omusirikale ow'oku nsi, nga tulaba omusirikale owa SFC, tulaba omusirikale owa poliisi byayambadde, tubimwambula ne tubyambala mu mwoyo tusobole okutambula nga tuwangula. Twasooka ne tusoma ekyawandiikibwa kyonna bulambalamba, ne tuddayo tusome kintu kimu ku kimu tusobole okubyambala nga tubitegedde kye bitegeeza. Ebyokulwanyisa eby'omwoyo omutukuvu. Bwe tutunuulira omusirikale w'oku nsi ne twambaza gwe omusirikale wa Katonda. Katonda ye Katonda w'amagye. Kakati mwe mugambira ddala Katonda si wammwe, Katonda w'amagye. Era mwe mulowooleza ddala mbu Katonda wa UPDF, wa KDF, Kenya Defence Forces, Burundi Defence Forces, Rwanda Defence Forces. Tugamba ffe abantu ba bulijjo Katonda si waffe. Mmwe ebintu mubi interpreting and directing President Amin. When I come to Encheya, on the veranda, command, on Kubalaza, simanyi to go to Encheya, Entebbe. Mbuye watu buya yogera ng'oluzungu. Encheya, Entebbe. I'm going to Encheya Airport.
that is Entebbe airport. Kati mwe bintu mubivunula bwe mutyo Katonda wa maje. Kati mwebambi ne mutasaba kuba Katonda wa maje. Gwe toli wa maje. Kati gwe kaweefunireyo ekibbo wansi w'ekitanda okiteekemu ssente okeerenga ku makya osabe ekibbo kyo wansi w'ekitanda okweka kikweke Katonda waatya tebalina mmulaba omuteeka wansi wa kitanda kubanga gwe toli wa maje ate nga Bayibuli egamba Katonda wa maje. Era n'oluyimba kasita ogenda mu kyaki atenderezebwe Omukama anti bulijjo nnyimba za nsi nti ndi muza mu kkanisa atenderezebwe Omukama Katonda w'amagye atenderezebwe Omukama atenderezebwe Omutonzi w'eggulu n'ensi. Ne weebuuza kati nze owa bodaboda Katonda wange ali ludda wa kuba tebaliyo webagambira atenderezebwe owaba boda atenderezebwe kati awo buli omu ne yeekolera Katonda we. Gwe wa magye ow'omwoyo era bw'ona oyambala bino ebyokulwanyisa byonna nga bwe tubyogedde n'ogenda n'obyambala oyingidde amagye ge wagayingiramu naye ogabaddemu ng'omutwe mukalu tekuliiko ballistic helmet. So twasoma ku musipi jjo twasomye ku ngabo okukkiriza byonna tugenda genda tubisoma. Kati olwaleero wano tuli waliwo helmet ballistic helmet n'ekitala bye tugenda okwogerako leero then tujja kgenda maaso nga tusoma n'ebirala. Maureen Skin Care as usual. Ekizibu kya skin senga mubadde mumanyi senga temukyalina bizibu bya skin senga wadde osobola okunoonya enamba ya Maureen Skin Care. Bw'oba togirina inbox minkuwe enamba ye omukubire. Ayigiriza n'okukola ebizigo by the way. Oyo omukyala ye talina buzibu bwonna. Waliwo by the way ne yaŋŋambye njagala kudda Uganda. Njagala oyo Maureen ambuulire senga mba nnyina obukadde bwange bubiri. Nsobola okugenda n'enkola ebizigo ye nkuŋŋaanya biki naba biki okukola ebizigo. Ayigiriza n'okukola ebizigo ne bw'ogenda ku peegi yange gundiza ebizigo yazitulaga ng'akola ne tuzikwata ne tuziteekayo. Ennaku zino alina bingi naye olw'okuba admin taliiwo okubikwasaganya obbiteekayo bannange nze gwe mulaba essaawa tezikyammala. Leero mbadde tayiti okuva ku makya paka kati ne ku Prayer Warriors sigenzeeyo leero wadde okuyitayo gamba nti mbadde nnyina wano data andi obubi bye mbadde nnyina okunoonya. So Maureen Skin Care osobola okumuinboxinga n'akukolera ku nsonga zo n'okukuyigiriza n'okuwa amagezi g'okukola ebintu ebiriyo ogende okole ekyo naawe ofunemu ekigulira Magala Eddiba. Okusaba enkya nga 7 tulinayo okusiiba n'okusaba temukwerabira. Mukama abawo omukisa ebyo biwedde. Omwana waffe process egenda mu maaso bakyamukolako naye kyova olaba simwogerako waliwo ekigenda mu maaso njabba wa details ezisembayo kubanga badokita bwe bamala ne batuweereza ebintu ne tuweereza dokita waffe dokita n'interpretinga n'ambuulira byonna nja bibawa mu bujjuvu temulowooza nti bamwerabidde oba ki kyemuva mulaba sibawa update yonna kubanga wakyaliwo ebijja bigoberegana mbibaleetere nga biwedde ate gundi mbabuulire naki kye tunaaba tuzzaako. Yes Mukama abawo omukisa naye omwana oyo abeebaza nnyo 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 gye tulaga ngenda babuulira ebirala nenneebaza gy'abadde abeebaza. Mukama abawo omukisa. Now njagala kutandika n'ekintu ntandike naki update security alert naye njitume security alert. Yes security alert eno kanjijjewo eriemu naye enkulu ate ennene. Musharinze video ebulamu sibabanyangako kusharinga video ekibindi omu bino ebintu waliwo bannanga abamu bengenda mu box ne mubuuza nkuwe data nagamba oyo asaana nga bakwatako ku mmondo wirendekaamu. Kati we mmala okubibagamba mu bipostinge mmwe mu bipostinge kolayo ka post akanene bwe kati mu postinge mwe nakati nzuno wano ninako abantu 100 bwe muteka post 100 nga muziwandiise nga bwe ngendo kibagamba mugenda kuba mutaasize ekijje Uganda ekinene ku kyatti kyalumbuye
waliwo meeting eyatudde yabaddemu abakulu abagikulidde bentegeddeko babadde babiri okusinzira ku drone zakutteko babiri naye mwabaddemu n'abalala bangi mwabaddemu Kale Kayihura mwabaddemu ne Kandiho ne bateesa bwe bati Lumbuye abalemedde ettake Lumbuye abalemedde ettake kasita byayingiramu amateeka Lumbuye yabalemera ettake bayiye engeri kyokkola Lumbuye kikino ekijja mu kipositinga embegayiridde kola post gundi ogitekeyo ab'okutwita mu giteekeyo mutaase gavumenti ya Uganda nga ekulemberwa abantu bagenda kukola obulumbaganyi ku embassy ya Turkey e Uganda eye Kampala bagenda either jikuba bomb bayinza okutta oba ambassador oba omuntu yenna akola ku embassy eyo oba ewaka ewaabwe we basula okubalumba mu maka gaabwe mu residence area zaabwe oba abasirikale abakolerawo naye ebintu bye bagenda okusuulawo bigenda kubeera nga biri attached ku NUP bigenda kubanga biri attached ku NUP era bagambe nti Turkey basobole okunyiiza Turkey handing over Lumbuye mu mikono gya Uganda mukitegedde reference yenze kakati nze leka bikome kunze wano nze ngabo yammwe muleke obusaalo obw'omuliro bwe twasomyeko eggulo bukome kunze gwe bakubuuza gamba ASP agambye ebisigadde akali amaggwa kekagamanya enkyusa kyekyo ekijja e Uganda bagenda kutta either omusirikale akola ku embassy oba omukozi yenna akola ku embassy oba asiimuula oba akola ki oba okumulumba ewaka ewuwe okumukolako effujjo ewaka naye bajja kwefuula oba abasuddewo ID oba kaadi ya nuupu oba enkofiira ya nuupu oba t-shirt ya nuupu bajja suulawo ekintu ekiri attached ku NUP ba forensic expert bagenda okujja bajja kutuukira ku item nga ya NUP oba kibaluwa oba kiki nga kiriko NUP naye nga kikwatagana ku Lumbuye Kandiho ne Kayihura be bakirimu era bwe muwulira obulumbaganyi bwonna ku embassy ya Turkey oba ku muntu yenna akola mu gundi ya Turkey Kayihura ne Kandiho be bakirimu ekyo sikimaze ne bwenkomaawo nensiibula vidiyo ewedde kujja kukyawo tuba tusigazayo kigambo kya Katonda ate ono si politics Katonda atuyambe buyambi kubanga nze okusinzira ku bugazi bwa Facebook nina abantu batono naye ate okusinzira ku nfaanana yange obubi bwange obusiru bwange obumpi bwange entegeera yange nyina following nnene kyova olaba mbibaleetedde naye okusinzira ku bugazi bw'ekibanja nyinako 5 ku 100 kati mu 5 ku 100 abali mu 5 ku 100 eno mugazi ye tumaleyo ekibanja kyonna muteekeyo mugambe mu 7 tumutegedde bagenda kulumba Turkey bwerumbagani bwefuna obulumbaganyi e Uganda mu 7 Kandiho ne Kayihura mukitegedde kati nze 5 ku 100 mmaze kakati mwe mugende nga naawe oyongerako 5 ku 100 5 ku 100 tutwaleko waakiri yiikanga 8 kino bakiyita kibanja okitegedde ate abantu abamu bwogenda mu kabokisi n'omugamba munange kubanga nze nkola bwe nti siyagala kugamba nti nno nze mba ndeeta amawulire amalungi simanyi agagira abantu nti nfune following nze nsobola okukishayaringira nkibuulira omuntu ajja ku ssaawa 2 ez'okumakya kubanga ekikulu si kubanga nze nkyogedde ekikulu kubanga abantu bakifunye naye ogenda okiwa omuntu nagamba leka wire wakijje wasooka ombuulire gye wakijje kakati ate nze nzije gambe nti gundi ye yakimpadde ate oli akuteekako akakwakulizo bw'oba sigwaki bw'oba tombuulidde akikuwadde nze munnange sijja kukyogera kyova olaba nga mbirinda n'embyereetera nti abasinga babitya omu yaŋŋambye ekisana nga wakwata ku mmundu ne muganze nakwata emmundu emyaka 17 kivula basitya ne bwe banazinsuzaamu ne bwe bansibira mu amura yaazo nze onsibire mu amura nze nabeerako n'ebisumuluzo bya amura ku poliisi
nga nze custodian nga nze nzigulawo n'osayininga emmundu n'ogitwala n'amasasi n'ogakomyawo n'engapangulula n'engabala n'engiteeka mu amora kati nze ne bwe bansibira mu gundi mu amora neebaka so yensonga lwaki njagala tukisharinge kitambule nga tuli bangi omuntu akubuuza soosi ebyo ebyokubuuza soosi ebyo bye bituleetedde bino ebizibu paka kati abantu babagamba nga bannayi Kayanja ali ebisiya ga soosi eriwa toyogera ku musajja wa Katonda soosi eriwa kakati abaana abasensebudde emabega batambula bakunkumuka Kayanja awo nawo nzija security alert ewedde tugenze ku kirala nkyali ku kintu ky'omwoleso gwe Dubai kuba kyannumye nnyo bannange ekintu ekyo mmwe twakifudde kya muzanyo naye ekintu kino kinene njagala abantu abali ku ground omuntu tambula ogende ku poliisi ng'omanyiyo osaalimu amagezi oggulewo omusango gw'okulyamu ensi olukwe ogguleko Museveni omusango gw'okulyamu ensi olukwe ne banne bonna nga bwe babadde sipiika wa palamenti ekintu kye bakoze Dubai kwabadde kulyamu ensi lukwe ate babadde n'omusajja omu yakikoze bamuyita Chris bali omunsi olukwe erinnya bali omunsi diggwayo bali omunsi olukwe bali omunsi olukwe bonna babakwata ate ye bwe yamaze ye naddukawo kakati mwongereko bahati yagambye omwoleso gwa myezi 6 ffe twasoose katono omwoleso tugenda gutwala se bakwotinga kyawandiikibwa katono omwoleso tugenda gutwala gwa myezi 6 ulira ebunjako bwe nali nsoma ebunjako primary school nabagamba bunjako primary school abagirabako gundi yagendayo obbo yamuli ati mu campaign ye yagenda nayingira mu somero lye nasomeramu ngalo nenkuyege ziriridde kakati bangambye lyonna lyazise lyaweddeko bwe ebizimbe biri mu nsiko batugamba bwe bati first bagitani oluzungu silwerabidde omuntu eriiso lyasooka okukubako bwati first appearance omuntu gyakukubako bwati kyekifaananyi kyasigaza mu bwongo omuntu wakulabako omundi okusooka kyovulaba omuntu agenda ku bugenyi omuntu agenda ku buko omuntu agenda ku date mutemube omwana omuwala oyinza okumuyita ennaku ng'akyagaanya okujja anoonya kanzaali nanoonya kanzaali omwana naye bakanzaali agenda okujja n'ogamba ya baasi ono omwana bwe mutwalira maama takyalina yono gwe yantuma naye ng'omwana yeerunze ebiwaffe ku kyalo wali omukyala yali atunda ebinzaali edda siringi 5 obunzaali 2 nga bakuwa 10 n'oleeta obunzaali 4 nga bwakala za njawulo kuliko obumyufu ennyo kuliko obwa papo kuliko obwa pinki kati kyoyagala kyoteeka mu nva omukyalo oyo baali bamuyita Yuliana nga bangamba wiregende wa Yuliana era nga kasitandaba nga yamanya kasitawulira hamange parkinga bweti eyekipanka nga amanya yenze tugenze kulunganva omwana omuwala ayinza okwerungira week namba first appearance ayagala physical appearance eriso appearance gyosooka okumukubako botiwe pap nga yoyo bulijjo gwonoonya kakati tebayinza kutugamba nti ebinene bagenda bituwa mu myezi 6 ejijja ng'ebyasoose kati ebyo byebya kati tewakyalina muntu ayagala kuyitako ku mudaala gwa Uganda abantu abo mubagula ekyo kye bayita okulyamu ensi olukwe omusajja gundi kipuringente omusajja omu bwati kipuringente agenda nadduka emisinde gwe muyita kiputegeyi si ekiputegeyi kipuringente agenda nadduka emisinde okuwanirira eggwanga ne gundi flaga ne bagibuteekayo waggulu ng'asoboka olulimi afa kuwanika ggwanga Uganda President Museveni 001 mwegwe muyita president wamwe 001 najja nakwata fulaga ya Uganda n'agivulunga mu bitaka n'agikuba ku ttaka kati fembozi mu bubi omuntu muguleko Museveni tujja mumuvunaana ogw'okulyamu ensi olukwe ekyo kyekitufu kye bayita okulyamu ensi olukwe oyo musajja kulisi bali omunsi olukwe era omuntu abadde anoonya omusango gw'okulyamu ensi olukwe kigutegeeza kyekyo kati ffeno tetukyayogera
era omuntu bwakubuuza omugamba I'm a Kenyan but on the border there Bushia sometimes nkolera eno nsula eno I'm a Kenyan no you're Ugandan no I'm not a Ugandan I'm a Kenyan ensi bagiriddemu olukwe twajeganye Uganda kati ate tetulina gwe tuvunaana Museveni yennyini ye yabaddewo olaba Museveni yewuunyiza n'agamba newuunyiza Dubai n'abanene bakebera waffe waliyo ekigamba abaavu yatuuse Dubai nga tewaliyo abaavu ye yakyewuunyiza nti wano n'abaavu bamwasamya ne bamukebera Museveni bulijjo bye bamukola biwaanyi simanyi mbuno bamugema ate Museveni njagala kunoonyerezaako omuntu gwe bagema awaayo obuwikaadi tebamukebera bwe baba bakukebedde Museveni toli mugeme ekyo nakyo bannange mukirowoozeeko bino ebintu tulina obigobera nze buli lwenzirayo ntunulira ebintu ebyo nenfuna okukulirwa kupya Museveni yaliddemu Uganda olukwe era Uganda bw'aba muntu talina olukwe kika kya kyenda nga bw'owulira akataago okulya mu nsi olukwe ensi esigalawo naye ng'olukwe luvuddemu ekyo kye bayita okulyamu ensi olukwe so okusigala nga weeri nti geographically Uganda if you need it go East Africa when you go East Africa near what ensi esigalawo naye ng'olukwe baalugjamu omukyala bamugjamu n'abaana n'asigala nga natambula Sauda Madada waali namubagamba luli bamulinya ne bamufotola n'abaana ne bamuteekawo Uganda ne bamujjanjaba abulidinga ajja masira tebalaba amasira gavaawa agenda okutuuka e Nairobi ne bamugamba n'abaana ate yonna eweddewo ne bagijjamu bukolokolo ne bagijjamu ne bagisula wali Sauda Madada waali naye olukwe teruliimu olukwe baalulya kati Uganda weeri naye bagiriddemu olukwe Museveni yaliddemu Uganda olukwe era kati eyo Uganda ogigula okimanyi teriimu lukwe Museveni ne banne bagiriddemu olukwe ye bwe yagenze naye mwereka mbabuulire senga bakugamba ggwe nti oyina omwoleso ne Lake Victoria osobola okutwala ensonzi yo gy'olundira ewaka ogenda olaga Lake Victoria nti gwe waka olunda ebyennyanja omanye ebyennyanja ebiri mu Lake Victoria Lake Victoria ogireetera kirala kyetalina ne Lake Victoria etye wabula bw'ojja ozunga n'akennyanja nakateeka mu kidomola nkalundira mu kidomola nange Lake Victoria ondabye bwennyina ekyennyanja Victoria ekusekerera kuba eyina ebyennyanja byotalabangako etuliisiza ebyennyanja yaliisa bajjajja babajjajjaffe Yesu yalya ku byennyanja Mariyamu ne Joseph balya ku byennyanja bya Lake Victoria biyitira mu Lake Victoria ne biyingira River Nile ne byambuka Egypt babiyita Egyptian Trapia naye nowulira bye Uganda kati yaliisa ne ku Yesu ekyennyanja ne maama we ne taata we kakati gwogenda ogigambe mbuno olunda ebyennyanja ewuwo ekurespectinga abasajja batutte ne bagamba Dubai tuyina bombardier egi endala yagwamu amafuta neyimirira emezeemu omudde Tanzania oba yagwa mu nnimiro ya muntu nange simanyi bagenze ne balaga Dubai mbuno balina ennyonyi Dubai ogiraga ennyonyi kati wamma mu abatalinyanga nnyonyi abatatambulangako leka mbabuulire genda oyimirire wano ku Market Street wano kwani bugiyitani eyo street nze erabidde wano ku gundi genda oyimirire ku Yamaha Center banene Kampala Anderson mwerabira nze yali meya wa Kampala street nze erabidde genda oyimirire ku Yamaha Center oyimirire otunule mu park boat nga bw'onoolaba emmotoka bwe zeeberese bweziti bwe zeepanze z'ennyonyi ezibeera ku bisaawe by'e Dubai zikwata ne jaamu ne bagamba eyawaggulu lindako okugwa gira weetooloolamu tusooke tute wano abantu nga 7 olyoka ogwe Museveni yabatwalidde bombardiyemu Uganda ekyenda kye bayita olukwe Museveni yakiriddemu mulimu ekikulumu mulimu Sebusa mulimu ekibumba mulimu olukwe mulimu Langizi mulimu omutima olukwe Museveni yalulidde Uganda teyina lukwe
Museveni ne banno mwaliddemu ensi yaffe olukwe. Balidde mu nsi yaffe olukwe. Ebintu bino njagala tubigende bulungi, obudde bugenda, saagala kudda mabega gyenva. Ekyo kyekitege bane ngenda bagaziriza ekintu kino tugenda kukisoma episodes paka ng'abantu bakitegedde. Njagala nkibateeke mu mitwe mutegeere nti it's not a mere gundi ovu kuseka. Twaswadde abaana abawala bali mu biyumba babayita ne babagamba mujje mulabe pulezidenti wamu. Entambula yokka yayagadde atambule kana akahiza excellence Kyagulanyi kano akokukanga mu njaka batambulira mu lumu. Nja kuteeka wano essimu nveeri nga ntambula nkasike bwendi. Museveni yakatambudde yabadde amenyese buli omu aseka era ke batulagako. Omwana yakutte pusi n'agiyimiriza ng'egize bweti. Mbu Museveni yabadde aseka akahiza excellence kajja mumenya. Bw'amenye katakwata ku ssente y'omusolo okumuyunga agenda atunde ente agende yeeyunge. Mbabuulidde. Nga sinabagenda mu kyawandiikibwa njagala kujjawo kino ekintu. Abalidde mu nsi olukwe bonna mba babulidde ku liisi bali mu nsi olukwe. Simanyi ba MP wa wano waawa okumanya abasajja bakwatiddwa ensonyi nga ne masiki bazambalidde wano nga Nantaba mu Kaabujingo. Now abasumba b'abalokole bulijjo bwe nzija wano ne njogera ebintu bino mugamba nsaaga jjo bwentyo bwe nabagambye bino ebyalwabwogo bino ebyokwewamba. Leero mbadde ndi awo nga ne Kalule ng'abireese abikozeko programu namba Kalule wa Inside Story. Ebintu bisooka mu ffe ab'ebweru. Abali ebweru ffe tuli e Uganda. Abali e Uganda be bali ebweru anti bo tebalina internet. Tebalina internet. Ffe tuli e Uganda. Ffe tubimanya bukyali. Okitegedde? Ebyalwabogo kakati nabitandise nga mugamba wabula ono leero ebyokwogera byamubuze kati bitambudde ensi yonna. Abasajja baagala kwewamba lwabwogo ate lwabwogo n'omutamivu omu agenda kutta munne. Mbabuulirira wano lwabwogo n'oyo mutamivu omu agenda kutta munne. Mbabuulidde ekijjaawo mugenda kiraba. Ebyo nzigoleka mbiveeko. Abasumba abalokole bulijjo mbagamba mmwe bantu mmwe nabakuutira dde okuva lwe najja wano ne mbagamba bannange musabe mugende mu maaso ga Katonda weenoonyeze Katonda. Tokkiriza muntu kukunoonyeza Katonda. Togenda kunona muntu Katonda wa muntu. Omuntu ajja kuwa kikatonda ky'otamanyi ne muwakana. Kati olwaleero ebintu bwe bibizze mbadde nyina ebintu bye nnoonyereza. Mbadde nyina ebintu bye nnoonya. Abantu bajja nakwesimu nagamba ekyo kituufu. Nze nyina abantu nkakasizza omwana owange Kayanja yamuli ebisiyaga naye nga sina kye nsobola kukola. Omwana owange yamuli ekisiyaga 240. Omwana owange yamuli ekisiyaga 96. Kayanja naye nga abantu bamutya munene nnyo. Mbadde ndi awo. Pastor Bweyinda yagambye kino ekintu kisusse nnyo. Abasumba Bishop Nugda yamuyise Junior Kayafa Junior osusse. Ebintu bino twabitwala ne wa maama Janet. Mama nangamba ebintu bino tubisirikira ndagenda bikolako kati kiganye mama Janet ekintu ngenda kyabya. Ebisiyaga biri mu State House biri mu basumba b'abalokole babisiba ku Bobi Wine. Babisiba ku Bobi Wine bino ebisiyaga bya ddala bwembyogera kati mbyogerako with authority. Bulijjo neebuuza lwaki Male alina confidence mu ku Pastor Male alina confidence mu kwogera ku bisiyaga n'abasumba abo abayinako reference alina kyovula batebamu duli bamukwata kumutiisatiisa. Bwe yabalaga nti ali determined abimanyi ne bamutaagingako okuba omulalo. Era abantu abamu bamanyi nti Pastor Male mulalu. Kati leero mbabwira with authority Kayanja ali ebisiyaga. Take it from me. Take it from me. Kayanja ali ebisiyaga. Ebisiyaga bisibuka mu State House. Janet abimanyi be babibikkiriza. Nenzijukira luli Kayanja lwe yayimira ku kituti n'agamba President ankubidde essimu n'agamba agenda kuyingira mu nsonga zino agenda kunnyamba.
ne babikka ebisiyaga ne babonyabonya abaana b'abantu babasensebudde. Jjo nabadde njogera n'ono omwana nga yeebaza Katonda n'agamba neebaliza abantu abanzijanjabye sibamanyi. Beebale nnyo, beebalire ddala. Nfunye omukisa omu ku bantu bange, waliwo omuntu anoonyeza kubanga essimu ye ya Rabadob style yakunyola lufungo. Munno omu ku be baamusiba naye ali Masaka avunze agenda kufa. Ye teyafuna amuyamba, teyafuna bujjanjabi, ate bamunoonya. Kati omwana e Masaka gyali tasobola kuvaayo, ayagala kusala kulaba nga ajjako ewa Mpuuga, Honorable Mpuuga oba ku kitebe e Kamwokya, naye talaba waayita. Era nze nange mugambe ne mugamba bambi oyo yeefuna walala gy'omulifaalinga. Katusooke gwe Katonda oyo tugenda musindikira Saala, Katonda amuyambe avunda. Omwana baamuli ebisiyaga. Ono aŋambye pasita nga Mukama anjagala, Mukama n'alondayo nze Mukama n'annyamba nempona. Ebisiyaga biri mu kkanisa ne mu poliisi n'amagye. Ekkanisa eza Museveni ze yainfiltratinga n'aziteekawo nga ezize wingize. Era pasita Bweyinda akyogedde n'agamba wano mubadde mubonyaabonya omuddu wa Katonda Kyagulanyi ne mumusibako byatakola. Ŋŋenda byasa yamuwadde essaawa 24 ŋŋenda byasa. Simanyi mbuna essaawa 12 bw'otankubira ku neetondera kati simanyi. Naawe Bweyinda okumanya ekintu ekyo n'okisirikira pasita Bweyinda n'otakyogera nga Katonda yakuwa omumwa obyogere. Yesu bwe yabiraba yabyogera. Yesu yajja n'ayogera n'abuuza Abafalisaayo kimukola ekintu bwe kiti. Lwaki mufa ku ndogoyi zammwe nga zigudde mu binnya ez'abalala ne mutazifaako? Yesu yabagambako bw'ati n'abagamba basajjamu Abafalisaayo, lwaki mutikka bannammwe emigugu nga mmwe temusobola yadde tosobola kugunyenyaako n'omukono n'olugalo lwo yadde nti n'ogunyenye, wabula ogamba munna alwetikke. Ne badda ku Kyagulanyi ne bamusibako ebisiyaga nga Kayanja ye custodian w'ebisiyaga mu Uganda. Wabula buli muntu agamba munange nti okufa. Ne pasita Bweyinda yawulidde ekintu nga kikogira era byonna abyogera mu ngero. Ŋŋenda byogera, ŋŋenda kujjako akasolya. Mondo ŋŋenda byogera, ŋŋenda kuddako akasolya. Mondo bwe mutanoonya kitegeeza Bweyinda bwe bamunoonya ne bamuwa kye bamuwadde. Gwe inbox minkakuwe naawe. Inbox minkakuwe. Ojja kalaba. Inbox minkakuwe. Nga Bweyinda yabadde ku Zoom nga ali ku Facebook 2. Ayina essimu 3 buli emu eriko omukutu abyogera. Nagamba bwe mutanoonya ŋŋenda byasa. Kitegeeza bwe bamunoonya tagenda byasa. Mujjukira wano ekintu kya Muteesasira bwe kyatambula nti Muteesasira yawasiza mukazi munne. Ono omukazi ono omuyimbi ye Muteesasira, Juli Muteesasira, nti yawasiza mukazi munne ebweru. Omuntu eyayanguwa okukibako okukikakanya ku TV yali Mugisha Mondo. Mugisha Mondo yalina engeri gye yakikuulinga awo n'akikuulinga ne bakijja mu mawulire ne bakijjawo bwe shwe nekibula. Ngagamba kati tufe ku bana abaana bakamala okuwangulira Uganda Award. Kakati abaana ne bakisirikira bayina bingi bye bamanyi ku bisiyaga n'okutta abantu. Senga banna Uganda mubadde mumanyi wandinoonyereza Katonda ewaka ewuwo bw'oba tulina kanisa mwosabira. Ffe tukoye okukaaba. Yesu yakola bw'ati, yasooka n'abagobera ebweru bonna n'amala okwera ekyaki. Yes, uncle. I will call you back. Nja kukubirako edda ndi live. Nja kukubirako edda. Yes. Okitegedde. Kati kitegeeza ne pasita Bweyinda bwe bamusanga kubanga yatiisiza abantu. Kayanja yamutumye na Junior Kayafa. Neŋŋamba Mukama ng'oyogera. Nabagamba luli nali njogera nenjogera ekintu simanyi nabo bwe kyantebuka nti abaakwata Yesu basimbula wa Kayafa e Lubaga.
akijjukidde okijjukidde nze bwemba nkola video zange buli kigambo kinjugira nkijjukira ne bonga magikudiremu nga bwe najiddamu osobola okugamba atuteereddeyo repeat oba nedda nakyogera ne ŋŋamba abaakwata Yesu nga nkikutera mu kifaananyi ekiriwo ne nkugamba basimbula lubaga ewa Kayafa ne bagenda bakwata Yesu ewa Ssaabakabona Kayafa Kayanja Kayafa Kayanja Kayafa Junior Kayafa gye basimbula nnyinza okuliranga ne Pastor Bweyinda amugamba Junior Kayafa weddeko va ku baana baffe bwe ngattako ebintu byempulira wano Kayanja abasumba babalokole omusaayi gw'abantu oguyiise nga Mukama abawadde byonna ebikozesebwa Mukama abawadde ebintu ebikozesebwa mukole omulimu gwa Katonda ne mukola ebyammwe ne mubonyabonya endiga za Katonda. Paulo yagamba bw'ati nekibasomera wano ekyo twakikolako episode number. Paulo bwe yali ava okubuulira wa Antiokia weya yali ava Antiokia yayita abalabirizi bonna be yali awadde amakanisa be yali asimbye mu makanisa ng'asembayo n'abayita bonna n'abakuŋŋanya mu kigundi kimu n'abagamba nze ŋŋenda naye mubadde mundaba bwempeereza abantu bano be mulaba kino ekisibo si kyammwe kino ekisibo kiina nnyini kyo ate yakigula muwendo kuba yakigula na musaayi olukuŋŋaana lwali lw'abalabirizi bokka nga saabalabirizi Pawulo abatuuzizza ababuulira temugeza ne mugamba naye buli musumba gw'owulira e Uganda ekkanisa yange Pawulo bwe yabiraba yabayita n'abagamba mwegana ekkanisa siiyo ekkanisa erina nnyiniyo yagigulira yagifiirira omusaayi yagiyiira musaayi mukakanye ku bantu ba Katonda be yayiira omusaayi gwa mutabani we ne mubakola ekyo ekitala kya Katonda kiri ku nsingo zammwe basajja mmwe bwe muteenenya kati nze mmanyi bannange nze mmanyi ono omwana kyayiseemu nolwaliro omwana azoliga muyogera kino enkyagenda okujja akugamba kirala era bw'oba toofunye essimu ya dokita kuyogera naye ajja n'akubulira ebintu ng'abikubuulidde bw'ati ate osooka kumugira ng'ali mu buseera by'ebidde n'agamba wamma bw'atyo bwe yaŋŋamba omwana yasiimuuka omwana yavaako bw'akugamba bye yalaba agambye munne yamuwulizaako munnaakunkumuka bitole biffi kati bye bimukunkumuka munda ne bigwa ali Masaka avunda ayagala okujiragira atambula komewe Kampala tasobola ate nange ye Masaka sinayo structures sazimbayo structures singa mbadde nga nazimbayo structures ne mu tolosa ne muleeta mu mpuku awali ono sina bwe mukola kati era omwana mugambye yeeyiye katumusabire tumusabidde Saala Mukama yaba amukwatako naye amutemere kuba awatali ku naye Kayanja abaana bonna Kayanja ali ebisiyaga ate n'asomesa n'okulya ebisiyaga mujjukire ekyandikibwa kye twasomako nti bo be bayigiriza gundi Yerusaalemi yenna obwenzi obubbi n'okujeemera Katonda twakamala obbisoma bingi nnyo ebiri ewaka ndabyeko DPC ne CID baafera Museveni ne bamulyako essente z'okutemaatema abantu simanyi agamawulire galuddewo kakati njagala otebereze DPC ne CID we beekobaanira okubba omuntu alina SFC alina MISO alina ISO alina DISO alina KWISO we bamuferera ne bamubba obukadde 10 kati saasira bannamasaka ab'ebukomansimbi bali kuki byebyo biri nkugambye Uganda bagiryamu olukwe nemuwakana Uganda tekyalina lukwe nga ngenda mukyawandiikibwa kino njagala nkijjewo ekyo nkikonyeeko nja kukigaziya olulala DPC CID begatta ne banoonyaayo abantu ne bagamba bano be booluganda b'omuntu oli gwe twatema ekiro kuba bo be baasigalawo Museveni n'abuuza be bano be mwalekawo katubawe 10 abenganda b'omuntu abatuufu bazze DPC yakasesemako 5 mu emitwalo 25 yabusesemye
wabula n'agamba kakati nze ezo ze nsobodde okuzuza ne CID aze balance asigadde. CID n'agamba nedda DPC yasinga obbimanya. Owulira ekiri e Uganda. Wabula Museveni oluvaawo nga agamba Uganda no bino situjja abo abantu senga bali munda. Kakati labayo waliwo mmeeya w'Endejje Luweero mbu yawasizza omwana omuto wa myaka 16 n'amutwala. Mbu abazadde bayomba bagamba amutwala atya nga tatusasudde. Tukimanyi abadde mukazi we naye amubba atya. Ekyokusooka n'omwana waffe tannaba kwetuuka. Ekyokusooka omwana waffe okitegeera amutwala atya nga tatugambye n'ekyokusooka tannaba kwetuuka. Kakati bagambye oyo nno mmeeya wa NUP. Era akafaananyi akatambula ku gataliiko nfuufu wa bajjeyo nga yambadde enkofiira ya NUP. Era bagambye oyo mmeeya bamukwate bamunoonye bamukwate. Okitegedde naye Kayanja ase oli abayambi abawasiriza omwana wa myaka 16. Waliwo omwana yalwadde omwana yazadde nga wa myaka 11. Uganda tennaba kuvaayo. Ow'emyaka 11 yazadde 11. Kayanja asense budde abaana emabega. Tewaliyo basajja banne. Tewaliyo n'omu yenyeenya. Bagambe wa NUP bamukwate kubanga yawasizza owe 16. Mutegedde Uganda. Mutegedde wetuli. Kubanga meya bwaba yaba nno mwana badde asomerawa. Asomera mu somero ki? Somero ki erisoma? Somero ki erisoma? Kale katugambe nti nno kituufu yamututte. Siwagira kutwala abaana ab'amasomero abato. Sikiwagira. Naye ate bw'aba amututte n'omanya nti nno ali wagundi kaleko. Kakati njagala tubateeke bombi ku mmeeza. Oyo chairman ne Kayanja tubateeke ku mmeeza. Otwala ani? Kayanja yasensebudde omwana we ow'obulenzi. Meya yatutte omwana we ow'obuwala n'amutwala amuwase. Ku bombi ani mubi? Gavumenti egamba Kayanja mulungi talina kukwatibwako. Chairman bamunoonye kuba wa NUP. Tugende mu kigambo kya Katonda. Hebyo nanze mbiraba. Mbeera yeeyo nga mbinoonya mbiraba. Tugenze mu kigambo kya Katonda. Leero jjo twasoma ku musipi ogw'amazima ne tusoma ku ngabo ey'okukkiriza. Kati essula olunyiriri lw'17 luyogera ku nkofiira ku seppeewo ey'obulokofu ate n'ekitala mu mukono ng'oyinamu ekitala. Bayibuli egamba ekigambo kya Katonda. Sigenda kusomayo olw'obudde nsigaze eddakiika nga 16 zokka. Naye ekyawandiikibwa ogundi olwo olunyiriri ndusomye bwe rutyo bwe rugamba. Okwambala enkofiira ey'obulokofu eyo nagyogerako katono neggamba nti ebyo bibeera bikolwa. Nti omuntu akulabe n'ebikolwa akakase. Nze nnyina musumba wange ku kyalo. Yabeera ku kyalo okwo ng'omuvubuka ng'abavubuka bwe babeera tannalokoka nga y'omu ku bavubuka abazibu ennyo ku kyalo abayayeyaye biki. Oluvannyuma n'alokoka naye aweza amalaame g'abantu abawera 50 ate abatali balokole n'abasiraamu n'abaki yalina amalaame gaabwe. Oli namulekera ettaka n'amugamba lino ettaka abaana bange bwe babanga bakuze nyina ettaka egindi. Waliwo omu yamugamba nyina abaana bange bali bweru. Mujjukira olunaku lwe nagamba nti waliwo omuntu eyankubira essimu n'ambuuza oli mutabani wa ali London. Yabuuza gwe mutabani wa Katongole mumujjukidde oyo omuntu ne mugamba ye n'agamba twogere mpola Katongole tawulira. Katongole gyali kunzi gyali era akuwulira n'agamba sirika oyo musajja mutya nnyo oyo. Wamma ddadiwo eddaame eryo yalirekera pasita wange. Omwami teyali mulokole yatunulira ekyalo kyonna ng'alaba seppeewo y'obulokofu ku muntu omu. Ayina amalaame g'abantu abawera 30+. Ebikolwa omuntu akwesigisa ekintu omuntu akuwa ekintu nga takozesezza ndagaano. Omusajja yamugamba omusajja yali mugagga eyo famire gye njogerako y'abagagga. Y'abagagga nnyo. Ate ewaabwe ndowooza ssente za kika. Ssente zaabwe za kika. Buli avaayo bw'ati. Waakiri atalinaawo ayinayo kasahara ku kyalo.
haine ennyumba ifu wetwabeeranga edda n'ennyumba ez'essubi nga bbe waabwe omwavu ayina eddirisa eryendabirwamu mu nnyumba ye. Teebereza omuntu okubeera n'eddirisa eryendabirwamu mu myaka gy'ekinaana awo nga tufuna independence mu 6. Ayina turakita erima ku kyalo. Kati baganda be bonna bagagga weebali bayivu yabalekawo n'abayitako bonna banaye ate oba nkoze bubyo kyogera kubanga bajja nnoonya gundi eddaame babuuze naye atekwa kubanga yalyogera ku lumbe n'agamba eddaame nze ndirina era bwe mubanga babawaayo effu eryo ffu eddamu pasita wange yalirina. Lwaki nkibawadde? Sepewo y'obulokofu teba kujambala nti ogitungisa ojambale abantu basobola okulabira ddala enkofiira ku mutwe naye nga tojambadde. Ife waliwo we twabeera ku kyalo ng'otambula ne bakubuuza muvaawa tubadde ne gundi egindi ne bagamba kale bwe muba mubadde n'abaana baawo it's okay naye gesa ogambe mbuno tubadde n'abaana ba gundi wire nabagamba ntya ku baana baawo. Mama ye yageranga olugero bagamba embuzi embito sibaako yiyo bagamba embuzi embito sibaako yiyo wire saabagaana awo nalyoka akutwala ku ggwatiro. Mama yatutwalanga mu ggwatiro nakubba emizingonyo gyonna n'agimalawo. Taata ye gigi gyabanga mu nsonda mimwanyi mipeera enzo nalyoka akulanda bulungi ne bakubikka kubeera n'abaana ba gundi. Bw'oba n'abaana ba gundi era olumu nga bwe tulwa ku luzzi tumanyi n'okubagamba tuyitire ewaka kati mmwe muyitire ewaka mugende ewammwe kati nga bwe muba mubadde n'abo awo tajja bakuba ne bwe muba musiibyeyo kati ne bwe muba nga mwanguyeeyo abasange n'abagundi egyo giba miggo mirala kubanga ebikolwa by'abali tayagala bibakwate. Omuntu asobola ddala okulaba ebikolwa eyo ye sepewo y'obulokofu. Si kutungisa ngundi nkofiira ozambale kubanga era osobola okuba nga ojambadde nga bakumanyi ne bakumanyira ddala nti oyo gundi naye ng'omuntu takwesiga ovaawa. Oyo bishop alina enkofiira ennene bwete bagamba oyo bishop bw'aba akusabye ssente mpozi zimuwe ng'omumanyi era ozimuwadde zimuwe nkugambye tajja zikuwa kubanga era ne gundi yamugamba bw'atyo naye alina enkofiira ennene bweti wabula oli n'akuba nga bw'oba toyina omwewolera n'omuwa kubanga okimanya jjazizza eyo sepewo y'obulokofu. Bayibuli egamba nti nga mukutte n'ekitala kyekigambo kya Katonda. Kati bw'omala kulinyirira olwo lwogera ku kitala nga kyekigambo kya Katonda. Aba Ebulaniya essuula bw'ogenda mu ba Ebulaniya essuula 4 olunyiriro olw'12 kati ate ye akunnyonnyola ekitala agamba ekigambo kya Katonda kitala ekisala esayidi 2 kisala eno n'eno nti kifumita ne kisala ne kyawula eggumba ku busomyo kiyita mu ggumba wakati. Omanye ekiso ekyo ekibeera ku mmundu omanye omugaso gwakyo ekyekiso si kyakwejalabya kiina bye kikola. Olina w'osobola okutuuka ng'omulabe gw'oli naye muli liiso ku liiso tuyagala kufulumya sasi ate owulira omusobola n'ojjayo beneti y'emmundu n'ogigolola bulungi bw'oti n'omufumita ekiso ne kikwata ettaka n'omulinnya n'okijjamu ng'oyo omumaze. Ekyo kyakulwanyisa kiramba ekiso kisobola okufumita omutwe ne kikwata ettaka olowooza mbu omutwe gufumi gundi mbuno gukaluba. Ekiso kisobola okufumita omutwe ne kikwata ettaka. Ekyo eky'emmundu ky'olaba gw'olaba bakifunyiza bwe bati naye bwe bakigolola. Nabagamba luli daddi wange lwe yagwa ku accident kyamufumita wano ne kigguka wansi ne kikwata ettaka era ayina enkovu wano na wano kyamuyitamu ne kimugatta mu ttaka era baasikamu kisike. Katonda yamuyamba nga tekyakwata ggumba era kyakwata nnyama ng'ennyangu yakujjanjaba. Ekigambo kya Katonda buli w'obeera bw'oba tolina kigambo kya Katonda ogenda kuba tolina kitala.
ekitala ekigambo kya Katonda kisala obwogi erudda n'erudda. Jjukira Yesu, Bayibuli eyogera mu Matayo 4, Yesu lwe yasiiba ennaku 40 yali amaze okusiiba ali mu ddungu, Setaani n'amusinkana n'amutandika n'eddoboozi eddungi ennyo ku nsonga eziriwo, current affairs. Setaani takuleetera byayita, Setaani takuleetera byayita, akuleetera current affairs. Ng'olabye n'enjala ennaku 40 zonna, naye ate oli mwana wa Katonda, olina amaanyi okoze ebintu. Kakati olaba guno omugaati osobolera ddala ogufuula emmere gundi n'olya, ate eriyo abawakana. Wamma bw'oba oli mwana wa Katonda gufuule. Kwegamba oli afuula omugaati, ejjinja alifuula omugaati aleme kulyako. Obviously era kasita ogufuula noguunya akawoowo, egyo emigaati gy'edda egyo egy'emirembe gya Yesu gwali guunya akawoowo. Nabagamba bwe gwajjanga mu nnyumba nga temwebakanga n'emmese kwolwo tezeebaka. Waliwo eyavudde e Kampala, omugaati gubafuukira omugaati, muzannyira ku mpimpi awo temugenda wala, mbijjukira bulungi. Setaani amugamba fuula omugaati, ate Yesu ne bw'atandiguliddeko, bwe yandigufudde ejjinja bwe yali lifudde omugaati, era olwedde yandibadde agudde mu kukemebwa. Kati yajjayo kitala, kigambo kya Katonda. N'afumita Setaani ekigambo kya Katonda n'amugamba kyawandiikibwa, omuntu taabenga mulamu na mmere yokka. Ng'amugamba ndi mulamu olw'ekisiibo, ndi mulamu olw'okulumwa enjala, ate era ndi mulamu. Ekigambo kya Katonda kisala, addamu na kigambo kya Katonda kuba yamusanga ayina ekigambo kya Katonda. Kati gwe atalina kigambo kya Katonda ogamba embwa eno lekangirage nti oba embuusabuusa nti siri mwana wa Katonda, kangirage nti nsobola okufuula ejjinja lino omugaati, ate ne sigulyako. Ye Setaani kye yali ayagala si kulyako, gwe gufuula abeere nga yakulagidde. Okitegedde? Eriyo abagamba kale ampise leka ngendeyo, naye sigenda yingira mu nnyumba. Sigenda yingira. Okay, leka ngendeyo kuba neegayiridde, naye ngenda kuyimirira eno. Ogenze kiwedde. Kati ekigambo kya Katonda kye kisobola okuddamu. Setaani yayimiranga mu kigambo kya Katonda kyawandiikibwa, oli mwana wa Katonda. Bw'avaawo n'amugamba naye kino ekizimbe okiraba, kino ekibuga okiraba, kyawandiikibwa nti ali kulagiriza bamalayika ne bakuwanirira ekigere kyo ne kirema okwesittala ku jjinja, buuka ogwe wansi. Yesu yali ate bw'aba yatambulira ku mazzi, kyandimulemye okubuuka mu bbanga n'ajja n'agwa wansi, n'ajja n'alandinga n'atambula butambuzi bwa nti nga pulideeta, n'alyoka atambula nga tagudde tamenyese. N'amugamba kyawandiikibwa ggwe kasajja ggwe tokemanga Mukama Katonda wo. Balwanira mu Bayibuli, Setaani amanye ebyawandiikibwa. Waliwo ekyandiikibwa kigamba bwe kiti, nawulirako Pastor Bugingo ng'akibuulira, agamba bw'ati, Bayibuli egamba tommanga munno. Bw'oba olina ekikajjo, bw'oba munno ng'onoomwata omugamba mbona ate komawo enkya, ate munnange mpa kyova olaba nassaza, buli kye nanonanga nga nassaza akimpa, maama akugambye muwe ku mbazzi, nga ngamba yiyo naye ogizza. Nagamba luli mwagitwala ne mutagikomyawo, wire bw'otwala embazzi making sure nti n'ogizza. Bw'otwala embazzi making sure nti n'ogizza. Lwaki omma munno ng'omanyi nti lwaki omugamba buno ate komawo enkya? Kaakati olina okuba ng'omanyi ekyawandiikibwa, kuba naye akuleetedde ekyawandiikibwa. Gwe nenkugamba onyambe ompeeyo $50 n'ogana nga Bayibuli egamba tommanga munno bw'aba kusabye $50 kimuwe. Kyawandiikibwa kiri mu Isaaya mmeka bannaye, ani annyambako? Nawuya Pastor Bugingo nga kyogera mu kyaki enduulu waalaalala nawe bagamba tommanga munno. Oyina gwojja okuwa nga tagenda kukusasula, tonkabirira. Waliwo wano omuntu ninangamba Pastor bambi mmanjiraako oyo omuntu namuwola ssente, tubanjiza omuntu alemedde ssente za munne. Omwana omuwala yasoma ekyawandiikibwa tombanga munno namuwa ssente, kakati azibanja kasita akwate n'ennamba ng'agibulookinga, kasita akwate no ng'agibulookinga, mubawe. Kati olina okuba ng'omanyi ebyawandiikibwa nti ate n'okusabiriza ennyo, ate kyo kiba kifuuse kibi. Gwe n'obeerawo ng'olinga eyalwala mpaako,
walwala mpaako buli gwosanga walwala mpaako bambi mpayo emitwalo 2 kugamba gwe walwalira ddala mpaako buli gwosanga ate bayibuli si yagamba nti lino temubamma wamma gwe leka nkubuulire olina okuba ekigambo kya Katonda awo kyekiddamu kubanga ne Setaani bw'ajjajja na kigambo kya Katonda nkubuulira Setaani si gwe omusinga okumanya bayibuli amala kukakasa nti naawe ogimanyi amala kakasa nti naawe olina ekiso okimufumise nekyawula obusomyo ku ggumba Setaani n'akuvaako kati gwe omulokole bw'oba tosoma bayibuli nga tolina kyawandiikibwa mu buli mbeera olina okuba nga olina ekyawandiikibwa wamma pasita nze nabadde sibiriiko nga sigenda muwola naye bwe yasomye ekyandika nempulira ng'ennaku enzita neŋŋamba ate oba bayibuli yagamba waliwo ewaffe omusajja omunna mwogerako wanedda bali bamuyita Bulaza Kizito yali musajja mulokole nga w'amaanyi n'asoma ekyawandiikibwa mu Mubuulizi nti ddya nnywa sanyuka kyakala n'abakyala bonna be weetaaga kubanga gwe mugabo gwo wansi w'enjuba ye teyategeera kyawandiikibwa n'agwa n'alyoka batandikako yali alina akaduuka buno obuduuka buno buli teyiro soopu obwo nga ku kyalo nga kanene n'alyoka abatandikako ng'era akootinga bayibuli ddya nnywa sanyuka kyakala n'abakyala bonna b'oyagala kyawandiikibwa mu Mubuulizi mmeka munyambeko wano abasomi ba bayibuli kiri mu Mubuulizi kubanga gwe mugabo gwo wansi w'enjuba kati gwe ekyo teyakisoma omugabo gwo ogwagalawa nawe wali wano nkubuulira omugabo gwo bw'oba ogwagala wansi wa njuba genda osome ekyo ekyawandiikibwa olye onywe osanyuke okyakale omugabo gwo guba wansi wa njuba olina okumanya omugabo gwo ogwagalawa bayibuli bw'oba ogisoma gisome ng'ogimalayo bw'onookomaawo mbu n'abakyala bonna b'oyagala n'okomaawo owedde ffenna tukolerera omugabo oguli waggulu w'enjuba ekyandikwa kimaze okukugamba nti awo ojja kuba togenda kusikira bwakabaka bwa Katonda omusajja siriimu w'ekinaana yamuluma siriimu yamuluma siriimu yaluma Kizito ku nkomero n'agamba bw'ati Yesu wagamba waliwo abalirokokera ku musaalaba nsonyiwa yaddamu ne yeenenya ng'afa era yamala kunenya n'akutuka yavunda amaaso nga mulamu omuntu wa wansi n'akutuka nga mulamu bw'ati alaba omuntu wa wansi ye ne bamutwala ne bamuziika era bwe yafa ne babagatta ne babateeka mu kinnya kimu n'omuntu wa wansi baakutukako nga tulaba kugambye bamuyita Bulaza Kizito ali wano ng'omanyi ewaffe omutegedde nze seerabira bino bye mbanyumiza ndowooza bya 87 88 bino 9 around ndowooza bukibanga nga kipya nnyo kya 9 nali mwana muto nendaba ekiyitibwa siriimu naye nga yasoma kyawandiikibwa kati olina okuba ng'olina mu buli mbeera olina okuba ng'olina ekigambo ekituufu n'oddamu n'ekigambo ekitala olina okuba ng'okirina bw'otoobe na kitala muganda wange tolina bw'ogenda kwerwanako oyinza okuba nga ebibeera byonna obirina naye nga tolina kigambo kya Katonda waliwo Bulaza omu yabeeranga n'akabayibo kana akatono nkayise ka Bible osobole okukategeera waliwo obubayibuli obutono buno obwa New Testament edda baabutambuzanga nga butono bwe buti kalinga wallet yatambulanga nako nga wonna waabalaga akateeka wanaga mwana eno pisto kino kigambo kya Katonda eno pisto yange kigambo kya Katonda pisto embeera wano naye nga tagisoba nga gundi awuza pisto tumugamba munnange ekyekyawandiika gundi ekigambo basoma kisome nti nze omulabe mukubira kumpi bamugamba munnaye akulabyeko ng'oli bwoti n'agamba nze mbeera ne pisto wano omulabe mukubira kumpi njagala nga ndi kumpi bw'ati omulabe kyeyamukola tugenda okulaba nga asongola ebibegabega tugenda okulaba nga atuŋŋununa tugenda okulaba nga afuumuuka evvu kiki omulabe ye yamukubira okumpi
ekigambo mwabagamba nze pastor ndaba Bible nsula nayo ku buliri ekintu kujja kikutuge nga Bible eri ku buliri okwo nkikubuulidde Bible ekolera mu ggwe tekolera ku buliri nze pastor laba bwe mba ngenda okwebaka era njibikula bwenti nenteekamu omutwe kale ndabe Setaani ajja kutugaba kusange ng'omulambo gwo guli mu Bible wakati ng'omutwe guli mu Bible wakati kati ate poliisi ne Bible egitwale hegambe kati tutandise okunoonyereza ekizibiti kye tusanzeewo omutwe gwabadde mu Bible naye ate tekuli musaayi Bible bagitwale kutandika kukebera finga gundi bagenda ozikebera zonna eziriko zizo ekigambo kya Katonda ti Bible kigambo kya Katonda naye kikolera mu ggwe nga gwakikozeseza gwokifuula ekiramu kubanga Bible bw'ogiteekaawo tosobola gigamba Bible nze ntambudde njagala kukusanga ku kyaki ogenda gisanga waawo era ojja tula mu kyaki owulire buwulizi naye yo tejja kujja kukusanga ku kyaki Bible erimu amaanyi mayitirivu nnyo ng'oga practicinze ekigambo kya Katonda kikolera mu ggwe era bw'onoobeera nayo nga togimanyi bajja kuwa ekyawandiikibwa ekifu otomere kyova olaba musize ensigo temunnakungula bannange musize ekyo kyo bakibasomera tomanyi nawe ekiri tomanyi Bible weyogerera kimu kya 10 wabula ekimu eky'ekkumi okimanyi naye totwalanga budde kukisoma kumanya ekimu eky'ekkumi kyeki naye okimanyi tosomangawo naye buli ssente gy'ofunako ogiwaako ekimu eky'ekkumi naye kati owaaki kyotamanyi golowooza kikola amakulu ng'ekyowaayo tokimanyi Kole yakikusomera yagamba bwati ne transport muleete Katonda asobole okukakasa nti nawe n'okwata transport n'omuwaayo Katonda tabibaleera asigala takulabye kuba ne byewaddeyo tobimanyi musome ekigambo kya Katonda okole ekintu ng'okitegedde omusajja n'akulimba ekimu eky'ekkumi temukizanyisanga bw'okiraba dduka lwaki ogaana ekimu eky'ekkumi bw'obanga weewoze looni mu finka simanyi mu bulaka soka weeka ekimu eky'ekkumi ne weewola obukadde bwo busatu n'owaako emitwalo 3 n'ogawa ekimu eky'ekkumi ku looni omanye emyaka gy'ogenda okukolera okuzzaawo emitwalo egyo 3 oddemu ozijjuze bujjuza ziwere ssente za looni ze bakuwa ate nga bunaku olina ozizzaayo ani yagamba nti nno looni bagiwako ekimu eky'ekkumi oyinza okukola omwaka mulamba ku looni kubanga bizinensi yonna yonna wayagadde gitandikisa looni ate looni tetandika bizinensi looni eggalawo ng'olina oyagala bizinensi ya bukadde 10 oyinako 7 obusatu osobola obwewola kubanga zino ezizo zisapootinga ziri nojjamu kyeweetaaga wabula pasita yankugamba buli ssente ezikugwa mu ngalo osooka kujjako kimu kya 10 n'oleeta ssente z'olina za school fees wa mwana bamubanja obukadde 4 ku university n'osooka n'owaayo ekimu eky'ekkumi kya mitwalo 4 omwana agenda okuzisasula ne bamumma diguri ye ne bamugamba tukubanja omwana n'abonaabona omwaka mulamba lwa busiru bwa butasoma kigambo kya Katonda mbuguwa wake ekimu eky'ekkumi olowooza Katonda yayagala akubonyeebonye yayagala abonyeebonye omwana gwowe ekimu eky'ekkumi omwana bamugobe ku university wabula y'omusumba yakugamba ekyo kwe bayita okugondera Katonda oyinza bw'oba tonatuuka nakugeeje wa kimu kya 10 tukiwa bagenda gamba omwana Bible yagikyusiza nkugambye bw'oba tonnaba kutuuka ku geeje ekiwa tokiwa kubanga tewali nsonga lwaki omwana we asula enjala olw'okuba waziwaddemu ekimu eky'ekkumi Katonda yayagala abaana bo basula enjala yagamba yajja okututikkula emigugu emizito atutikka emyangu kati ate gw'ogamba mbu yajja abaana bo basula enjala nga gwewadde ekimu eky'ekkumi kati bw'oba tewasoma kubanga owulira omutima gwagala nnyo Katonda buli kye bakugamba ekyokukwata ekyagala Katonda kyonna okikola abaana ba university babakoze ebintu ne babasiiga amafuta waggulu ne babasiiga egundi amafuta mu makatikati awo ne babasiiga amafuta ku bigere ne babasiiga amafuta ne bamugamba jjamu bulawuzi situle ebbeere ne basiigayo kati lizzeewo ne basiigawo kati weebake bwoti ne basiigayo omwana awulirawo wonna aweereza Katonda ssaamu Katonda kitiibwa ekigambo kya Katonda bw'oba tokirina yo omulaba ajja kukufumita ekiso gujja kuba toyina bw'ozzaayo kubanga toyina ngabo ate toyina kigambo kya Katonda nawe kumuddiza
Satani yamugamba nga kyawandiikibwa ne Yesu namugamba kyawandiikibwa. Kati gw'onoolwanyisa ki nga tomanyi kyawandiikibwa? Wabula gwe oyagala oli agambe kyawandiikibwa ng'okutte Bayibuli bw'oti. Abamu babatwala n'obatwala ku ssande ova ku kyaki okutte Bayibuli. Bulaza nagamba munnange togaana tugende mu restaurant ongulire yakamere. Bayibuli egamba muno bwakusaba tomumma, nawe n'ogenda ne Bayibuli ne mugiteeka wali n'omugulira emmere n'alya kubanga yakusomedde ekyawandiikibwa. Gwe mu Bayibuli ogina naye mu bwongo mbu temuli kyawandiikibwa kisobola kukola makulu. Awo Bayibuli tesobola kukutaasa nga mu mutwe teriimu, mu mutima teriimu. Gwogiteeka mu nkola n'eryoka ekukolera obulamu bwe bayita obulamu. Naye waliwo eyaŋŋamba nagifuna nga bakola ki nga banteekako emikono. Ewaffe Kiyinda miti ya naluwi simanyi biki. Siddangamu kugikola ki naye era bwe nali nzija wano ne ŋŋamba wange Bayibuli yange kanjiteekemu. Najja naye munnaye bulijjo sigisoma. Gw'otandise okusomesa Bayibuli munnaye ne ntandika ogisoma. Okimanyi pastor kimanyi tino Bayibuli enyuma. Ne mugamba mbadde sikimanyi pastor Bayibuli enyuma kunzi. Nasomye Bayibuli gyo nabadde nnyina ekizibu nagenza soma Bayibuli ne ŋŋamba bw'eti. Omwana omu aŋŋambye bw'ati. Omuwarabu abadde amufukidde omuwarabu amufukidde ng'olamubonyaabonya amukola bw'ati. Omwana n'agamba Mukama nze nakoowa okubonaabona mbonaabonedde ebbanga. Nze okuva obuto Mukama okimanyi e Uganda mbonaabona siyinza kuddamu kubonaabonera na wano. Namusomera Zabbuli 35. Yagisomera ewiiki namba nga mugamba Mukama ngisomera ono omukazi anzijeko akajenjegule akazinya atanywedde. Omwana n'agisoma yabadde ali awo nga Mukama wamugamba wifi ekumala oba tukongere ey'okubiri. Namugamba bw'oba ng'ondekeddewo eno emala. Namugamba okimanyi amusore nti you are sorry for what? Munaye kirabika mbadde nkuyisa bubi. Naye mbadde ngenda eyo ne ŋŋamba Allah forgive me, Allah forgive me. Ne mpulira ng'omutima guŋŋamba nzije nkigambe. Ate ekisooka oli mukazi mukulu gw'ozaala abaana bange. N'abaana nabagambye bakuseemu ekitiibwa wamma musore. Omukazi agambye wiire Bayibuli erimu amaanyi. Zabbuli 35. Genda ogisomera omulabewo. Mu kifo ky'okuzunga mu ddogo. Era ku luno bwe ngenda mu vacation ngenda wakula nnama. Ku luno bwe ngenda mu vacation ngenda wa mama Fiina teweetawanya kuloga muntu. Abalokole tulina eddogo limala. Omulabewo musomere Zabbuli bwe gamba Mukama ng'ogenda ogisoma mugambe Mukama eno Zabbuli olw'ensonga eno n'eno ngisomera gundi. Omusomere Zabbuli 35. Zukka sawa mwenda ogimusomere ojja kumbuulira. Abalokole tulina eddogo. Ate oli mukulimisa munno simanyi mbu omuyoola ebigere bajja kukwata ng'omuyoola ebigere. Ojja babuulira eri ettaka gy'olitwala ojja ddinuuna ate nga teriwoomerera. Edda twalwalanga ekifuba nga maama akwata ekkajjo ly'enjovu. Olimanyi ekkajjo ly'enjovu? N'alyokya libanga oluwaanyi n'alyokya evvu lyalyo n'ateekamu omunnyo n'ayenga bw'ati n'akuwa n'onuuna. Enkera ekifuba n'okikolola nga kivaayo. Okikolola okiwandula wali okikolola okiwo nakwezi ng'owonya ekifuba. Kakati bajja kukuliisa eri ettaka ly'obadde oyoola nga teririimu na munnyo. Ffevvu twalinuunirangamu omunnyo. Onjoola ebigere obitwala wabakuba emiggo bakutte. Soma Bayibuli yo ogisomera omuntu mugabe Mukama sigenze mu ddogo liri. Dawudi yatulekera Zabbuli 35. Ogenda ogisomera omuntu. Ogisoma busomi n'owulira amaanyi gaayo. Omuwarabu yakubye amavi ku ttaka. N'agamba n'abaana oyo omukazi temuddamu kumubonyaabonya. Oyo mukazi muntu mukulu mumuseemu ekitiibwa. Oyo maama wammwe. Ekigambo kya Katonda kikola okikozesezza kitala. Gwa wakulemye okubwatula gamba ekitala. Bayibuli egambye kibwatula ne kyawula obusomyo ne kyawula eggumba. Era kisala obwogi erudda n'erudda. Era abantu bangi ekigambo kya Katonda kibasaze nga ye yabadde akiyina n'akikwata. Tulabangako omuntu ali mu kusala nkoko atunudde eri anti enkoko za wano zibeeramu ayisi kuba kakati ab'e Kampala bajja gamba ate weesala otya ng'osala enkoko kubanga bo bagobangobe ne bagikwata n'agikwata agikuta atuuyana enkoko etuuyanye n'agisalako omugundi omutwe. Awo tosobola kwesala. Ye waffe tuba tulwanana
ice ojinyise eganye n'olwana nayo n'olwana oba okola bwoti akajenje n'olyoka weesala olugalo pwa. Ekigambo kya Katonda bw'okizanyiramu obubi kikusala. Bayibuli egambye ekisala kya bwogi bubiri kisala oli naawe bw'oba tokikutte bulungi, bw'oba tokigenderedde. Ogenda okuwulira maama kiki mbadde ensala enkoko neneesala. Ekigambo kya Katonda bakihandolinga with care. Kisobola okukusala. Abasumba bangi bagudde nakyo. Bakasitudiyani baakyo bangi kibasaze. Kati nga tebakyalina kye batugamba. Bakikwata bajanjiragira bati eggumba liri lyokka obusomyo buli bwokka. Kati omuntu asobola okulaba n'agamba maama laba eggumba lya pasita liri eno ate obusomyo buli eno. Ekigambo kya Katonda kyayitawo ne kiyabuluzaawo. Mmwe balokole mmwe musome Bayibuli. Bayibuli muziwaanawaana. Bayibuli zikola ziri mu mmwe. Sigambye kukuula mpapulo zinywe oba ozigaaye. Some kyawandiikibwa gwe ne bwe kiba kimu kisome kikutuulemu. Balokole mmwe muzuukuke tunoonye Katonda. Olaba vigilance eri mu politics e Uganda singa mugiteeka ne mu Bayibuli mu kunoonya Katonda ne tunoonya Katonda nga bwe tuli mu politics banaye tujja kuba tukoze ekintu, tujja kuba tugenze kumutendera mulala. Omuntu omu yankubidde essimu n'agamba bw'ati olaba ebintu ebyo ebya Olexas nze munaye siyagala bicelebratinga. Abasajja bano balaba basibye Olexas basobola okusibirako ne babuloga ba NUP nga bagamba n'owaffe twamusiba. Vigilance enyakingambye nno mwana muwala nange yabadde abisheyalinze ne ngamba wangi nenvaako ekifu ku maaso mwana muwala yangambye saga mmwe bantu mmwe banaye mumanyi politics lwakuba mmwe abantu wano bamanyi politics. Abantu kati buli kintu bakirabamu politics. Ekintu ky'okukwata Olexas tulindeko okukicelebratinga baagala kukwata ba NUP. Omulala n'angamba bw'ati oyo Olexas atutte butwa mu kkomera kuwa Ssegirinya butwa. Okitegedde? Era bw'oba osobola ng'olina ennamba ya Ssegirinya ng'olina ennamba y'ekitalya ne ngamba ne banaye bantumwe munsuubira okubanga nina ennamba kitalya. Nagamba gamba Ssegirinya tasemberera Olexas mu kkomera. Olexas yaleese butwa. Vigilance tomunenya. Vigilance eyo singa mugiteeka mu kigambo kya Katonda buli kintu omuntu kyagamba buli kintu ekikutomera sooka onoonyewo ekyawandiikibwa ekijaawo. Kubanga buli kintu ekigwa Uganda eyo diversion ne bwe kibeera kituufu abantu bagamba temukigula eyo diversion. Abantu basoose ne bekenneenya bino ebyakantu kano aka Museveni ng'alyamu ensoologwe. Abantu ne basooka ne bagamba eno Photoshop ne batandika okukinoonyereza paka lwe bakikakasiza. Naye ku kigambo kya Katonda awo tosooka kwekenneenya. Katonda agamba ki ku nsonga eno? Bakwata ku kutu. Maama ye yagambanga bakwata ku kutu olwo nno ng'ali ku baana bawala. Ngamba ye maama nze mbadde naye ku luzzi ku nnyanja nga tewali amukutte ku kutu. Sebo yagala bagambe nti no wane wakatongole bakwata ku kutu ne bawalula. Ne mugamba maama nzemba nga nno simanyi kiki ekitegeeza. Baana mmwe lwaki mwagala okunswaza? Sebo bakwata ku kutu ne mugamba maama tewali muntu akutte muntu ku kutu wano. Nga nze simanyi kiki ekitegeeza okukwata ku kutu. Kakati mmwe mu kigambo kya Katonda bakwata ku kutu ne bawalula gamba akasa tebakutte ku kutu. Nedda bakutte ku kutu. Waliwo omuntu gwe bakwata ku kutu ne bagamba oyo yakwata gundi oyo sebo awo baba bakwata ku kutu kubanga bwe bakuyita towulira wabula kasa bakwata ku kutu ng'omanya kye bagamba. Ekyo kisoko atakimanyi kireke. Banaye maama wange wumula mirembe Agnes wumula mirembe wamma yayina ebisoko biri byennyini kukwata ku kutu. Ngamba yine maama lwaki awaayira banne sister tuwuti wali muntu amukutte ku kutu. Wamma ngenze nga tusena mazzi kati nankwatirako tubadde tusiba ku ggaali. Kakati oyo mutabani wa gundi najja n'amugamba ne banyumyanyumyamu awo naye tamukutte ku kutu. Kakati awo n'omuntu n'akitegeera nti omwana bamukutte ku kutu nga nze nkyawakana. Wira gwa biyimiriddemu ne mugamba nedda maama banyumiza bunyumya walingira abantu sebo bakwata ku kutu konze nedda tebakutte ku kutu.
kati ku kigambo kya Katonda baba kwata kukutu wabula ku politics musoka na mugamba ki ayogedde ki awo ekintu ekyo sitegedde tabanga badde avuma Kyagulanyi oyo tavumye Kyagulanyi oyo oyo alabika badde agamba Kyagulanyi vigilance awo nate awo kikwata ku Kyagulanyi ogamba kamulindo oluddako naye leero kirabika badde avuma Kyagulanyi enkyanja muwuliriza kaninde era oba oli awo essimu naye wire njagala naawe otandika okuwulira omuntu ono alabika avuma Kyagulanyi mu ngero kubanga alina ekintu kyayogedde n'agamba naye wano n'akibuuka naye abadde avuma Kyagulanyi vigilance eyo bw'ona ogiteeka ku bintu ebikukolebwako n'ebikutuukako mu kigambo kya Katonda obulamu obuwangudde sibaganye kutunulira Kyagulanyi mutunulire nnyo Kyagulanyi tetwagala muntu avuma Kyagulanyi ekyo kyo ne Bayibuli etukkiriza okumuprotektinga abaana ba Isirayiri bwe baasaba kabaka Katonda yabagamba kabaka mumanyi enkwata gye bamukwatamu nti mugenda kukola bwe muti mugenda mukuuma mujja zaala abaana bammwe bagende bamukuume nti ye ekyo kirungi nnyo tumukuume bajja kuddukiranga mu maaso g'emmotoka ye nti ye bajja kuba ng'enduulu ng'atuuse ku mukolo nti ekyo tujja kikola abaana bammwe bajja kugenda nga temubalabako nga bali eyo bakuuma ye nti ekyo kyennyini naffe kye twagala kati mukkirizibwa okukuuma Kyagulanyi omuntu yenna bw'amwogerako muveeyo naye nga bwe mumukuuma bwe muba muwuliriza n'ekigambo kya Katonda si kubakwata ku matu ne babatwala sitani n'akutwala ng'akutte ku kutu kuba toyina kigambo kya Katonda bw'ajja n'agamba kyawandiikibwa nawe mugambe kyawandiikibwa Mukama bawo omukisa ebisigadde tujja bisomera olulala ekigambo kya Katonda nkimaze kisala kya bwogi bubiri kikusala eno n'eno ngenda nenva wano nze nange program eno nziramu nenjirabako live ku ssaawa 3 ez'ekiro nange nekinfumita nengamba Mukama era bwe mmaliriza eyo program mba ngenda kusaba kwebaka oba kumala kusaba ate nenzira mu messages paka sawa ngeyo gye nebakira Mukama bawo omukisa mbagala nnyo mu Mukama waffe Yesu katusaba obudde bugenze Mukama Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo tukebaziza olw'ekigambo ky'olwaleero Mukama twagala ekitala batabani bo ne bawalabo bawe ekitala Mukama bayigiriza okusoma ekigambo kyo Mukama yogera nabo babeere n'ebisuubizo byo kubanga ekigambo kya Katonda maanyi tewali kyakolebwa awatali kigambo kya Katonda ekigambo kye kyatonda ensi let there be era ne kibeerawo let there be era ne kibeerawo byonna bye tukutteko byonna bye tulabye kigambo Mukama kigambo olaba ne Setaani atukemesa kigambo naffe Mukama katubere ne kigambo kubanga ensigo embi emera mangu bw'okwata ensigo z'omunyango n'ozisuula wali ne bw'otakoolawo omunyango gubala kati kwata ensigo y'ekiyindiyindi oba ekigaaga kubanga nakyo kirandanga mu nnyango bw'otakikoolera ate kyo tekimera omuddo gusobola okutta ekiyindiyindi naye n'osanga ekitundu kyonna omunyango gukisazeeko nga gwo tegwagala tegufaayo oba waliwo omuddo gw'omunyango gumera kati ekigambo kya Katonda kyo bakikoolera kisobola okuleeta ebibala kati omunyango gwokya naye gubala buli wantu oba ku lunnyo oba ku bikajjo oba gwo gubala Mukama leka tusobole okukoolera ekigambo kya Katonda kimere munda muffe kimere kibale ebibala n'ebibala bibeerewo tubiryeko Mukama leka abantu bano babale ebibala mu linnya lya Yesu leka ekigambo kyo Mukama kikole munda muffe leka tutambule nga tuli b'amaanyi abalwadde mbasabidde Uganda ngisabidde abakulembeze ba NUP mbasabidde bawo omukisa bawo obulamu bakuume bagabirire babeererewo mu linnya lya Yesu kati Mukama nensabira abakulembeze ba NRM omusajja wo Bishop Yona Lwanga yagamba yawo obunnabbi nga tannafa NRM bw'eneeba tennaggwawo Uganda mujja kaaba Mukama malawo NRM Mukama malawo NRM nga bwe wamalawo Sawulo n'ebintu bye byonna ne babitwala Bayibuli egamba Dawudi yatuula n'ababuuza tewaliwo yasigalayo ewa Sawulo tumukole ebyekisa tumuddize n'ebintu ebyali ebya Sawulo ebimu ku byali ebya Sawulo n'ebintu babitwala Sawulo yaggwawo n'ebintu bino biggwawo n'ekibuga kya Sawulo ne bakitwala n'olwaleero tekiriiwo naye olwaleero waliwo ekibuga kya Dawudi mu Isirayiri era bugenda bagamba ekyo kibuga kya Dawudi kiri mu Bayibuli ne mu present situation ekya Sawulo tekiriiwo bakitwala
mukama malawo NRM nga bwe wamalawo Sawulo. Omusajja yawa obunnabbi Prophet Yona Lwanga yagamba NRM nga tennasansuka, kyekigambo kye yakozesa, nga tennasansuka kuggwawo Uganda temuyina mirembe. Mukama NRM bagenze ne balya mu Uganda olukwe, Uganda tekyalina lukwe, bonna baalulidde nga bakulembeddwa Museveni. Mukama tutaase ku basajja abo basibye ebisiyaga e Uganda. Mukama abasajja abo basiriize nga bwe wasiriiza Sodomu ne Gomora. Abasajja bali mu kanisa abasibye ebisiyaga basiriize nga bwe wasiriiza Sodoma ne Gomora, n'abaana baabwe n'abaana b'abaana baabwe wabasiriiriza mu Sodoma ne Gomora. Mukama abasajja abo basiriize nga bwe wasiriiza NRM gisensule. Mukama ebisiyaga mukyala Museveni ye yabituuza n'agamba tebabyogera babikuume. Oyo mukazi musiriize. Mukama osobola okumusiriiriza mu nsimbu, bweddamu okumukuba ayitireyo ffe. Mukama nze nja kukuŋŋaanya wana amabugo tugende tukubagize. Naffe tujja bakubakizaako. Mukama abasajja abo bavunaane bye bakoze Uganda mu linnya lya Yesu. Enkya Mukama tugenda mu kisiibo. Abasajja n'abakazi bano bawa amaanyi. Enkya tusiibira ggwanga. Mukama wulire essaala zaffe. Twetowaliza ddala wansi w'omukono gwo ogw'amaanyi. Tusaba otuwulire oddemu essaala zaffe mu linnya lya Yesu. Amiina. Gwaleero gamba nti ayi Mukama, olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo n'enzikiza n'omutima gwange, njatudde n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose, mpa Omwoyo Omutukuvu annuŋŋamye, ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama abawe omukisa. Mbagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. Jjo nnyina ekintu kye natandise nakyo nga neetondera abantu ku lw'Abawestana. Saabadde tribal. No, saabadde tribal njagala nkijjewo ekintu ekyo nkiklarifyinge. Saabadde tribal era saabadde mu mawanga kuba nze n'ebyamawanga sibimanyi. Naye neetonze lwa linnya Asiimwe. Asiimwe Bravo yakola effujjo kuba NUP Embaale. Bamwine n'ayambala erinnya Asiimwe najja n'akola effujjo emukono. Buli awala effujjo wabeerawo Asiimwe. Neetonze kye neetonze nga nkitegeeza. Juuzi Asiimwe yakubye omuntu essasi mu mutwe egundi ensangi. Enkyanze mbeere nga ndi ku bodaboda yange enzunga, ndi nsangi, nsanga emisanvu bagambe gwani. Gundi ababodaboda bakwata bannaabwe ku stage. Ogenda oweeyo bakubuuze gw'olina kaadi ya 2010 nti ye otikatika wano oli wa wano olina kaadi ogijjeyo bagisomeko nti Asiimwe, bakuteekemu ekipiira bakwoke nga bookya Asiimwe. Nze mbyegaana bukyali. Setaani mwegaana n'ebikolwa bye. Saabadde tribal. Mukama abawe omukisa. Mbagala nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tusisinkane enkya nnina ekingoba. Temutya, ngamba nnyina obuvunaanyizibwa obulala, nnyina emirimu. Ate leka ngende nkola egyo. Mbagala nnyo, mweraba.